Ensonga za Eva eyafiire Dubai era nga kigambibwa nti muganzi we Kato eyali emabega wa kino byeyongedde okulanda era nga yo family eyagala wenkanya ngenda kubanga wamma obifuna maaso awo ate ye Cindy munnange gibigwekeredde nga naye bamulangidde omulugube Kasuku munnange onakulejo bwatu yavudde ku lujja naye maama kye bamukoze yanti omukazi ng'alina muserebende bawo line kyokka ate nga bulijjo abanyumiza mukyala wa mabina byonna n'ebyalo ogenda kubanga obifuna wano ku Suvie News Extra mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvie News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvie News Extra nenyongera okusabira mu mwina abalwadde abakosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'eddwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze weeru obanga business so tezitambula bulungi obanga ogobye ku byokugende weeru mukwano nga tebitambula mukubyeko enamba y'essimu eri awo ate wamma akulombere eddwa tugenda kuddamu kwejusa munange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Cindy Sanyu Cindy bye munange namukasa mulangidde omululu ono omwana namukasa Jeni omwana achulumpanya ebigambo akatambi kayina maaso wano mumwerabireko ate wamma sigenda kubanga ndwawo kuba ndi mulwadde ate tusobola okweyongerayo naaga leero bannange namukasa Fayo badi tunagifuna je bali bakusuubiza omukulu naye obuzibu bwa Cindy lwaki tewafuna motoka wakozesa omululu mungi dira bwaba mukiriziganyiza nti 50% nze bampa info dira yamnyumiza dira bwaba mukiriziganyiza nti akututte gulo otwala 50% bakuwadde sente ovuze motoka ogeze kati njagala Jerusalem sale otuyambeko mukwano kuba sava abanamawulire abo balekerawo okujja yeggulu okutawanya bagende bakole sava ne banno gandu work sente teziri ggulu lwakuba ekipapulo omukulu kye yaweereza teyataddeko bannamawulire sava yekunkumulako ennaku yonna yali asula mu luumu emu ng'asibako gundi essuuka sebo yafuna sente sava yafuna sente eziwerera ddala nagula emmotoka nagula kamera nasuubiza nga bwagenda okuba nuupu mpaka gisa wansi ogenda gikuba gisa wansi go wagiteekawo overi mbusimanya ngenda kuba ekibiina ky'abantu go waliyo nga bakizimbu manyiko wa values ekibiina so sava ye yafuna mbambi emotoka ya sente yavaayo nazo neyegulira emotoka n'akyusa ne wasula kati asula mu luumu 3 buli kimu kiryokke kimutambulira bulungi nga bwe yakibala nenga byebyo nno munanga ate ebya Cindy bw'alina omululu abula nange namukasa Jeno ebigambo abijja luddawa omwana ono alaka tati akomera wanga yayogera n'ebyenkya n'ebyajjo ne munange no Cindy tanaba kwagaliza Shiba kalungi kuzaala bulungi oba alinze eki munange olunaku lw'ejjo Kasuku saasobodde kujja bawa mawulire ng'omusujja gunumera muwulira n'enjogera wamma nkakabikake munange Kasuku bulijjo wano obukimu bibiri omukazi ow'amabina ki ekikazi eky'amabina biki already mufe mukyala wa Kasuku tubaye tumumanyi nti mukyala kali awo kamodo katono oba mukitegeera kati abantu abasinga kale Kasuku ogamba oba yaba surprise nzoba ngambe we batyo kwegamba kuba okusinzira bujinjogera gyabadde ayogeramu ekikazi eky'amabina biki kati bo babadde balowooza nti nno Kasuku bambi ddala nga bali amanyi n'omukyala ali ewaka wa Kasuku ayina akabina badde yaffe no ku media omuntu obeera mulala ku media ate n'owudda mulamu bwo bulijjo nawe obeera kula kati ye Kasuku yategeera nti abantu bamwagalira mu kigambo mabina ng'alina okukikozesa ate okubeera kuwe kimutuusa oba mukitegede bwe tweyongerayo ku bafumbo era nga zo overnight bwezityo wezibasatuludde nga woolaba omukyala amaze akabanga ye amala wiiki mwezi taddanga ali mu overnight pastor yatugambye tugenda kusiiba ekisibo bwekiti pastor yatugambye tetudda waka omusajja yalaba abiko ina afuna omukazi omulala kati oba overnight yawede n'agamba kanzireyo mu maka gange yasanze yafuna omukyala omulala so munange omukyala bw'obanga oli mufumbo overnight eyina weekoma amaka gali gasigala amakono pastor Bugembe yavayo n'agamba nti mwe abakazi mukisuusa nnyo muyina akajanja kati laba bano Mfomwana odayo wa pastor
Musegani mukazi wani boyito musege. Gende wapasita kwase mukazi wani boyito musege. Wama bebe njija. Nepo mbo mwana ogende. Jakuchi echi chibate chitowira. Mukwano wamakazi. Chino chowira. Njakucha kuwa. Kati kankubulire. Kankubulire chino. Kwatu omwana mumpe tambula ogendo na jamukuza wagenze mwamba na nja. Ona jamukuza gende wapasta kubofu. Ako obwenzi. Acho uwe wagenze wapasta wasaze okukundira church. Gendo sule mu church pasta naye mu bulunda batayina mukazi. Nja kucha kwa. Gendo netero mukoko. Bwe tweyongerayo eno ate ye mwana muwala ava PC munange asazeewo ye amande agitandike bwatyo oba ye era atuwaayo ddika hiti koluyimba ye munne ali eri kinawolovu ontambuliranga kinawolovu naye nga nyongera bajjukiza Reverend Father Masaba Anthony yavuddeyo n'abagamba nti kinawolovu kikyuka ye mwina kwesiga mukama yeka yatakyuka ng'agamba abavubuka mmwe mwenna abayagadde olwo oluyimba nti mumala nagayimba naye temumanyira kiki kye muyimba kiri mabega wa luyimba bibadde ebigambo bya Reverend Father kale munange bwe tweyongerayo ku nsonga za Eva mbadde sigenda zoogerako naye kale mulimu ekintu ekikulumiriza n'olaba nga olina okukyogerako Eva ono yali mulaavu n'ono omusajja kato naye ye Eva yekka ye yali mulaavu ono ye yali yajja nga amunyagako bye kubanga ye yali emabega w'okufako ono omwana muwala era yali nga yakaweza wiiki we bati mu ttaka ye n'awasirizaawo omugole oyo gw'olaba naye maama ebintu byo biwanvuye nnyo kasita obanga agezaako okugyayo omutwe okole ku nsonga munaye nga kato akuzikiza ono omusajja ye oba tumuyite mu kika oba mutemu oba mukingenda kubanga mbateerako wano obutambi obw'enjawulo muwulire famire obw'omusaina n'okusattira yali akola postmortem eyo ng'awandiika kakati we yamala omusala ezo wuzi bamusazeeko n'enviiri awo we batunga wuzi ne basala kino ngawo we naddira essaati yange eno gye ndimu n'enjibikka bwenti kati kino kye basala kyaliko enviiri ze nnyingi ne kibikka face one kuba mwami Timo wokwata omutwe gwo oba gwandaba wokwata omutwe gwo n'ogunyiga bwoti makkati omutwe guno gukaluba lwaki gukaluba ke kali akawanga kakati we basalako kino nendaba akawanga nga kaku white nenziramu okufuna ensisi neŋŋamba nange kitegeeza nfaanana bwenti nga kakati kawanga kali ka white nga kino bamaze okukibikka bwe kiti nga kakati saidi ne saidi wano we basala okutu nga kuliko olwatika nga woolaba wenkoze enjalo zange bwenti nga obupimo bw'olwatika olwo saidi ne saidi nga luli bwe luti kakati abasawo abo ne beetunuulira ne beebuuza ne bagamba naye no accident yabadde y'amaanyi nnyo ate no accident yabadde accident wabula kyabadde kigendererwe kakati Kato James we yawulira nti kyabadde kigendererwe Kato James n'atandika okwogera ebitakwatagana n'atandika okugamba nti ate twabaddeeyo nga driver avuga ne yeekanga akabuzi we yeekanza akabuzi emmotoka n'agikuba mu luwonko ate wagikuba mu luwonko nagenda okulaba desire nga atudde emabega ng'omutwe guno aguteeka eno mabega mu bbuutu Alfred eyo gye mulaba yatuweereza ng'omutwe guno omutwe gwa desire Eva aguteeka mu bbuutu ate n'alaba Eva omutwe agugjeeyo aguyiteeka mu kadirisa ka Alfred akatono njagala ombuulire mwami Timo obeera sayidi eyo gye sitamanyi oba oli mitala wa mayanja nkiwa waliyo mu kika ky'emmotoka we weetegereza Alfred emabega terina kadirisa katono nze nkola mu transport emmotoka zonna nzimanyi terina kadirisa katono Alfred eringa super custom amadirisa gayo emabega oba galinga amadirisa ga Nuwa kakati n'agamba ate omutwe ne guddayo eno mu bbuutu muganda wa Eva y'omu ku baaliyo nga muganda we Eva bamukolako postmortem naye akatambi kano kabadde kawanvu nnyo nenkasalako nga kalimu ebitiisa bingi nnyo nyiida nenga bannange omusajja Kato yali mutemu enzita gye yattamu mwana muwala ono obulumi bwe yayitamu bannange yakuba bagamba tosayiranga muntu musango kubanga ffenna tetuyinaako buyinza musoke ekyo ekikulu kye baateekayo eri kye baamuteekako kibulooka ekyo
mbubamugula ekyo kibagezaako so banange temudamu kubuzabuza bana Uganda ffe tuli bana babyobuwangwa tukkirizigana mu nnono yaffe nga Buganda abantu abaganda mutigamba bya ddala omwami gw'omukyala ali era alajana fa tugambye kati fajjino natwe kati nze muyitanze Eva simumanyi simulabangako sira na tichi naye gwomanyi okubanga otaddawo omutwe bwoti webasebyo oli najja nakutandikirako nakugamba nze nyamba bambi nyamba bagamba abantu nenkola emirundi esatu nenga olirwa kisikola live zisikola video zenkola live kirala bannange waliwo era n'omuvubuka omulala mbu yali akagenda awo mu Batendo nga yakapangisaawo zamawulire gange gawe ivere ebbanga lye yabeera tweyanziza nnyo nebino waliwo yabiŋŋamba nze simanyi ate naye yabiŋŋamba munaye mulokole munnange mbu Eva bwe baali babeera mu kikomera kya Nnaalongo waliwo omuvubuka yali yakajjanga mupya ng'apangisaawo kati Eva gy'afa omuvubuka ovukosi yali yalina okujja aziike kuziikirako balandiroodi abo Bannaalongo mbu omuvubuka n'abaako omuntu gwe yanyumiza namugamba oyo omuwala namulabye mu kirooto naye nga nze simumanyi mbu Eva namugamba mu kirooto namugamba ekifuba kinzitowerera nfe ekifuba kinnuma ng'agamba oyo omuvubuka mbuga Eva ng'awulira ekifuba kimuzitowera namugamba nfa jangu nzeko ebintu ekifuba kizitowa mbu omuvubuka namugamba naye nze nga sikumanyi mbu Eva n'agamba mu kirooto nze omuwala abadde asulawo mu luumu ya Ttendo mbu Eva we yagamba mbu namugamba nze omuwala tomumanyi zabadde asulawo mu luumu ya Ttendo nga tukulinaanye kuba Ttendo eri mu kikomera alina luumu gy'asulamu naye era nabyo babituwa byonna negale nga ffe tuli no I don't take such buli nkugambye mugende ku ntaana bateeka Eva alajana bateekayo buloka waliwo buloka gye bateekako nusu 10 enusu 10 mbu bamugula ente kiriko ente 10 kibaako ente ate kato yasooka ku ntaana katosi yagiteeka kati katosi yatwalayo ayina omuntu gwe yatuma nga bamuziika n'avaayo buloka abazimba n'abawa ku ssente ne babikola ne bateekayo buloka ne bateekako 10 yaliyo n'abazimbi nze nzijukira kato yagenda n'abeera eyo era waliwo ekifaananyi kye bazuminga ne bateekayo 10 kati mbu bamugula ente kati omwana ayogera ye yennyini yeyeyogerera bannange bino ebigambo bya mugenzi si byange yayogera oba mubikiriza oba mubikwana mulekeyo mumanyi nze wamma ekyetaagisa nange nja kuyamba ate ebyo nze sitiisiwatiisiwa nze nti nze tebantiisa wabula njogera mazima owulidde nkugambye nze njogera kirooto nze najjano nenkola live nembagamba omugenzi ayogera bajja ne bagenda e Tanzania bagenda tebakulima bwe bagenda era ne bamala ennaku ze bamala ne bakomawo kati bwe bakomawo ne badda mu Uganda nga bakatuuka mu Uganda balina gye bavuga omusawo omuganda bw'ati ate munnange bw'ategeezezza nti Kato alina omuntu gwe yatuma n'agenda ku ntaana ya Eva nga omulambo gwali gukyali ku nsi nga tebanaguziika kati abazimbi bano abazimbye entaana bye yakozesa n'abawa 10 kyali kiriko eddagala mbu 10 nga akoze endagaano oba n'omuzimu nti amuguze ente 10 yataddanga ku nsi kubanja naye maama lwakuba omufu naye teyeefiira kale munnange mukama amusaasire obeera n'omuntu mulaavu ng'omanyi akwagala abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
Wamazo ensonga za mwana muwala Eva kwegamba byewuunyisa bannange muve ku bantu. Omusajja Kato yasalawo atta omwana wa munne olw'obusente bwe yali akozewo, kyokka mazima ne wiiki teyawera ng'omwana tannaba kuvu ng'akyali kumpi na ku nsi. Mazima n'awasizaawo omukazi omulala ne basajja mmwe kiki nnyo kati sooka olabe wano ate era muganda wa Eva. Mutuleetere tiketi ye, mutuleetere boarding pass ye ng'agenda Zanzibar, muzireete. Oyo mwana ino kwate yafuluma Uganda nga yabamuttira mu Uganda omulambo ne bagupresentinga ne bakutera ku kisaawe nga bakola putinze y'abantu 2 3 4 5 byegamba byaddala muganda wange mwe mujja kututta mujja tuttira ku mazima mujja tuttira ku mazima ani gwe mugendo tiisa mmwe bakugamba ko tiisa manya nja batwala mu jero nange jango ontwale mu jero idiot imbecile thugs agabigano ani gwe mumanyira mmwe bisiru mmwe omwana wabendi afudde ne mukuma olumbe mu nyumba etali yammwe okuma ote nyumba mu nyumba etali yammwe n'okuma olumbe n'ojja ne tenti n'emmere gye bagenda olya muli babbi babuwawe mumulye mukwano gwange nze bampita Timo ebyo mulimoonya tuguse kyebano kye bayita okuggusa ensonga ejja kugguka gwe Kato okolawa gajja kubuogenda dayoli yagenda kukwata ekiro kyonna ogenda suba weddukanira mukwano banoonyerezanga ne Mulago akolerayo mu bukyamu because twawuliddeko nti nno HR we Mulago tamumanyi Mulago akolerayo irigana accountant ni Mulago ate togeza n'onkubira essimu mumanya Timo tuteese nze siteesa na mulabe nze sirya mu bantu lukwe tonkubira essimu kati fana misango gyo you cannot buy my integrity you cannot tolina sense ola kumpa nga ndi ku mazima tolina ogenda kuŋŋamba kigwe Kato omwana abadde akolera Dubai wana abantu bamumanyi akoze asitudde famire aje mamaye muziga mukubu nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaanya bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kulaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relapse. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias